Bannayuganda tuwuliriza nnyo ebigambo ebitambula mu bed space gye tuwangaalira byosanga ku street, ababimanyi n'abatabimanyi. Kati nga amawulire agagamba nti Bannayuganda n'aba Nigeria baba bandize abayingira mu UAE bayitawa. Okay, omulabi wa Nyondo Media we natukwaniriza natu olunaku olwaleero amanye n'eddoboozi nze Medi era nga nze muweereza olunaku olwaleero. Bingi bibadde bitambula, bingi bibadde yitayita mu koona ku social media everywhere, but olwaleero tuzze clearinga air. Before we go further, njagala okubategeezaako bassebo ne bannyabo nti nga tonnabakubaako mawulire gonna g'ofulumya out there, sooka okole okunoonyereza then olyoka ofulumya ekintu nga kiri authentic. Ajati nsanyuse okunkyazaako nate olwaleero. Nange nsanyuse okusisinkana. Bali kutuweereza. Mwebale kusiima. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Aisha Junju okuva ku Speed Express Tours and Travel. Nyabo. Speed Express Tours and Travel tusangibwa Dubai ku building eyitibwa Deira Tower, second floor, room number 202. Tuli opposite ne Banias Metro Station exit 1. Abali mu Abu Dhabi ogenda tusanga ku Coupe building second floor, room number 204 okuliraana ADCB main headquarters. Abali e Uganda ogenda tusanga ku Uganda House ground floor, room number 16. We wali Speed Express Tours and Travel wokka ogenda tusanga era nga beboka abali reliable mu UAE wonna naddala ku nsonga ezikwatagana ku visa wamu n'ebirala. Ayagala okujja okutuwalinga mu UAE eyetaga hotel okusula Speed Express Tours and Travel ekimalanga. Ajat mwanjisebo nkushaliddeko olwaleero naye okufuna tebibadde byangu naye nga mbeerawo ku Speed Express Tours and Travel ku Dubai branch second floor. Obeerawo naye oba busy wokka wonsanga mu Dubai, tolina walala wogenda kunsanga. Anyway, nga tuvuddeyo mawulire mangi agabadde gatambula ku social media, this and that. Simanyi Bannayuganda babaninze, Banigeria babaninze, all staff. Ajati njagala okukiryalinga air era nga obulira Munnayuganda yenna ali ku media ali mutulabe essaawa eno naddala ku nsonga za visa empya yafulumye wamu n'ebaddewo oba generally ku visa system gye tulina kati tusobole okutereeza n'okutangaaza amawulire agali mu Bannayuganda out there kwabamu emitima gibeewanise abalala obolewo ne pressure zaabakubye dda ngalaki zibakuba kubanga abamu bafunye information nti atalina showman katakyayingira UAE, so tangaza eggwanga jeti. Okusookera ddala Bannayuganda tuwuliriza nnyo ebigambo ebitambula mu bed space gye tuwangaalira byosanga ku street, ababimanyi n'abatabimanyi. Kati nga amawulire agagamba nti Bannayuganda n'aba Nigeria baba bandize abayingira mu UAE bayitawa. Bwe tubanga batubaninze abajja bayitawa. Nsuubira nti buli muntu alina passport eriko Uganda aba yabaningiddwa. Kati ate abayingira essaawa zino abalina passport ziriko Uganda bo baba bayise. Nange kyekibuuzo kyekimu kye neebuuza. Ekitegeeza nti abagamba nti Bannayuganda abatubaninze mu UAE si kituufu. UAE yalanga enkyukakyuka mu visa. Nsuubira yakiranga na mwezi guwedde. Buli muntu n'abeera aware nti waliwo enkyukakyuka egenda okujja mu visa, naye nga tetumanyi nti egenda okujja egenda kuba nkyukakyuka bweti oba nkyukakyuka bweti. Nga bwe tuli nti ensi bwe tuli si yaffe ne bweba yaffe neera si ffe tuba abakulembeze baayo. Kitegeeza omukulembeze wadde mbokeera ku makya n'akola enkyukakyuka mu bintu by'atwala mu bintu eby'enjawulo. So togenda kuva eri omulemese okola nkyukakyuka mu kintu kyawulira kye yandiyagadde okolamu enkyukakyuka mu nsi ye kuba aginako right. So n'abakulembera state ya Abu Dhabi ne Sharjah baba bavuddeyo okola enkyukakyuka ku visa. Bw'Omunnayuganda omugwira ojja otya n'ogamba nti kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti nga oli alina ye kye yaleese ekyayiseewo ye kye yaleetedde abantu be. Enkyukakyuka eyazze teri ku Bannayuganda bokka
oba aba Nigeria nga amawulire begatambula mbu simanyi visa ezakyuseeza Abannayuganda bokka, simanyi Bannayuganda babaningiddwa, simanyi Abannayuganda baliwo okulaga shomane, like amawulire mangi naye amawulire amatuufu ge galowa. Amawulire amatuufu ogenda gasanga wano ku Speed Express Tours and Travel. Wano ewaffe ogenda sangawo amawulire amatuufu. Nga amawulire amatuufu olwaleero agaliwo ge gano. Olunaku lwajjo like state ebbiri eza mu UAE okuli Sharjah ne Abu Dhabi ezimu ku state ezibadde zituwa visa. However endala zituwa but esinga obungi twali tumanyi nnyo state ezo. Bavuddeyo n'amawulire oba enkyukakyuka mu state yaabwe ne batugamba nti visa ebadde ey'emyezi 3 oba ekibadde ennaku 9 tezikyaliwo. Ne tugamba nti essaawa zino erinawo ennaku 6 oba emyezi 2 ng'ekintu kino kiri ku both inside and both outside. Kiri only nti kiri for outside oba for inside but kiri both outside ne both inside. Nga tekirina passport yonna gye kyataliza. Bwentegeeza ku passport ntegeeza nationality tekyataliza nti oba Munnayuganda oba mu Philippine oba Munnakenya kyatutwalidde mu ffenna abagwira ffenna oba passport joyina ya Ethiopia oba passport joyina ya Uganda oba passport joyina yawa but kyatututte ffenna nti no more 90 days. Right now we have only 30 days and 60 days. Ngamba nti 30 days ntegeeza omwezi gumu n'emyezi 2 60 days. Before tubadde tulina omwezi ogumu n'emyezi 3 oba ennaku 9 nga kiri kuwe tugamba inside tutegeeza ku visa change. Ate bwe tugamba outside tutegeeza ku arrival zonna. Kitegeeza omwana essaawa zino ali yonna gy'oli passport yonna gy'olina nga oyagala ku applyinga visa ejja. Nga bwe tubadde tuziyina okuva mu ezo state. Essaawa zino tovaayo n'ogamba nti Dubai state visa yaayo ya St. West because Dubai nga yo tennafulumya gulire n'eri. Gwe awangaalira yonna gy'owangaalira towabya banno ng'obagamba nti state ya Dubai yo yagambye bweti ne bweti because nga yo state ya Dubai tennavaayo kutuwa mawulire. Visa zino zaakoleddwamu enkyukakyuka ku state ya Sharjah ne Abu Dhabi. Nga togenda kuddamu kufuna nnaku 9 ogenda funa ennaku 6 gy'emyezi 2 tekyali myezi 3. Naye tobeereyo ne weeruma omutwe n'okola visa change oli n'akuwa emyezi 2 n'ogamba mwanzibye mumpa muti emyezi 2 nasasulidde 3 tegikyaliwo. Beebamu abaana abali ku cancellation totuula mu bed space gy'owangaalira oba mu accommodation gy'owangaalira nga baakukansolinze n'ogaana osoma cancellation nga gw'ogamba mbu wawulira amawulire nga gagamba musimanyi we bakansolinga ogenda funa emyezi 6. Wabiwulirako? Obimanyira bulungi kwa nalwa awo nyini ninawo ekibuuzo Hajjati. Munnayuganda ali wabweru eyo ayagala okumanya nti singa ndi mu Dubai visa gyenina visit visa employment ya Dubai naye ng'ate etteeka eppya lyazze ligamba nti visa change kati ya 60 days oba unemployment visa yange weggwako nina okukola visa change ya 60 days wabula ate ndi ngenda kukolera Abu Dhabi oba ngenda kuba mbeera Abu Dhabi. Challenge eyo oba ensonga eyo ayinza kufuna atya okutangazibwa mu nsonga eyo kubanga mu kunyonyolako ogambye nti visa ya Abu Dhabi ne ya Sharjah zezafulumiza oba state ezebbiri zezafulumiza notice. Abu Dhabi nga yo state tenafulumya notice. Dubai as a state. So nsaba otangaze ku Munnayuganda ali afune ekifaananyi ekituufu kuba ebibuuzo byombi beebuuza out there. Bulijjo abaana abamu tugira ku visa za arrival nga za Dubai n'ofuna omulimu mu Abu Dhabi tebagikubuuzangako nti lwaki ofunye omulimu nti visa gy'olina lwaki ya Dubai ate Abu Dhabi lwaki ekuwadde omulimu. Ntaseemu nti essaawa zino tebaana bagambako nti bw'ofuna Abu Dhabi Dubai tegenda kuwa mulimu. Zonna esigala ensi eryeru zino state naye tezinnabagambako nti bw'ofuna visa y'eno
n'ogijjirako oba n'okola visa change eno tegenda kuwa mulimu. The problem gye tulina ng'Abannayuganda amawulire tufulumya mangi agataliiko mutwe n'amagulu n'agatali matuufu. Ate buli muntu amawulire agamugwa mu kutu ayongeramu kwegamba Samuel Kirungi abali ku Nyondo Media essaawa zino nga gwe oyagala kujja UAE obanga oyagala kukola visa ya Dubai, abasinga obungi mugiyita Dubai but United Arab Emirates, nga oyagala kukola visa ya United Arab Emirates omuli state zaabwe 7 nga muyagala okujja jangu ng'oli aweya nti emyezi 3 tegikyaliwo, tuyina emyezi 2 n'omwezi gumu. Gwe akansolinze mu accommodation mu company gy'obadde okyali mu accommodation weebase okyali wako owumuddemu mu kabed space gy'osula ogamba nze sigenda kukola visa change because batugamba titugenda funa grace period ya myezi 6. Muganda wange cancellation gye bakuwadde ku company esomash. Okay, awo wenyini nateeka tugendeko mubulango bw'abakama baffe tubenga ate tukomawo. Yale yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe, enkova eza buli kika, binnamakula, enkanyanya, endwadde z'ensusu zonna, wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Butereevu nkwaniriza nateera wenna omulabi ali ku Nyondo Media. Njagala okuyisaawo ku bulango bw'abakama baffe bano wammanga era nga be bamu ku basponsa ba programu eno okusookera ddala gwe wenna ayagala okusoma coffee oba okukola chai oba anything ekikwatagana ne Brewster and all staff weeyune bannaffe aba Brewster Coffee Academy bajja kubeera nga ensonga eyo bagimala bulungi nnyo, ebisale byabwe byakukkaanya. Nate era gwe wenna ali out there olususu lukukyankalanyeeko oyagala kubeera ng'otereza kaskin oba oli mwami oba oli mukyala, Nyondo Glam kiggwa era ojja kubeera nga mu comment section yawo oteekawo waawe tukutuusiza product in case weetaaga delivery. Bw'oba nga tuwetaze delivery ng'olala tusobola okutuukako oba osobola okutuuka ku offices zaffe tusobola okubeera nga tukwasaganya ensonga eyo. Ajati nkomyewo gy'oli wano wembuuliza ekibuuzo still era njagala kubuuliza munnayuganda ali out there ku nsonga ya emyezi 6 gye tuyinza oyita probation period. Baclient bangi oba abakozi bangi nnyo bali out there naddala abakola nga basula mu accommodation wamu n'abo abeesuza oba abasula wabweru gye tuyita outdoor. Client agenda na counselinga mu kuinterpretinga contract ye oba document gye baba muwadde eyamukwasaganya ku mulimu. Waliwo obuwaayiro abasinga bwe tutalaba nga bugamba nti after cancellation oluvannyuma amawulire getusoma online nti olina gross period ya myezi 6 job search then wegiba giweddeko bajja kubanga either you exit oba amateeka gakwata ogenda mu overstay and absconding all staff. Ajati nsaba otangaze ku nsonga eyo omunnayuganda ali out there naddala nga asemberedde okumalako contract n'oyo ayagala okukyusa omulimu oba n'oyo ayagala okubanga abeera atambulira mu mbeera yafuna ekifaananyi ekituufu ku nsonga y'emyezi 6 baani abalimenti ogifuna ani atalimenti kubeera mu period eyo. Abaganda bange Abannayuganda abawangalira mu United Arab Emirates nga kampani yo ya cancellinze obanga osuubira okansolinga ne kampani yonna, kampani zino zigaba cancellation. Butereevu. Kampani eno weegabira cancellation ebigambo ebisinga biyinza okugira mu kala ya blue oba ya black but ekiriko kola visa kijira mu red. Neera ekigambo ekyo kigamba nti kola visa obutasukka nnaku bweziti oba togikoze fuluma ensi. You either change or you exit. Fuluma. Okay. Kitegeeza gwe ali eyo agamba nti bakuwadde emyezi 6 bw'osomye cancellation yo ekugambye emyezi 6. You never know bayinza okukansolinga olwaleero ne bakugamba luvannyuma lwa wiiki fuluma oba kola visa. Kati gw'otuddeeyo ozinze emikono cancellation nogisoma tewagikoze ki. Bw'oba cancellation eno ekulemye okusoma
girete ku speeding kusomere batere nkugamba ekituufu nti bagambye kola visa bweba eganye fuluma naye tozinga mikono ng'ogendera ku mawulire agatambula nti ng'ogenda kumala emyezi 6 nga tokola visa kuba oyinza otuula eyo n'ogamba nze ngenda kumala emyezi 6 nga sitaddeemu visa after omwezi gumu oba 2 n'okebera ng'olina absconding ate nga ya kampani kati okuva wenna ogenda kunenyanya ogenda nenya kampani nga yo yakuwa cancellation n'otagisoma oba ogenda kwenenyanga gwe sirawo wenyini wendetera ekibuuzo ajati bangi nnyo tuli out there actually ranga nange sinabategeera nsonga eno zaali zimbuzaabuza omunauganda ali out there ayagala kumanya cancellation kyeki absconding kyeki overstay kyeki bangi bali out there comment tuziraba mu comment section agamba absconding nze sibitegeera overstay sibitegeera nagenze ku company okola visa change bangambe nina overstay nina abscondi bansabye million 12 million 32 sibitegeera so ajati nsaba utangaze ku nsonga eyo omunauganda asobola okubeera nga afuna information eri green no understanding ekituufu ekyokukola ate omulagiri ne wantu watufu okujja okwasaganya ensonga ezo in case such a thing has happened. Omanyi olwaleero nga bwe tuli mu kayisanyo k'amawulire agatambula ku media agabiza empya ezakyuse abusikondi nyinza obutagigamba lwaleero but kefuna olunaku olwayo lwaki kuba emitendera gyayo miwanvu so olwaleero tugenda tunuulira visa ezakyuse tutunuulire ne overstay kyeki nga bw'okimbuuzizaawo overstay kyeki overstay ensi zino zetugiramu si mwe tuzaalwa twebagwira kitegeeza buli lunaku lw'owangaalira mu nsi muno olusasulira kyekituguza visa nga tujja mu zino ensi nti visa gy'ogiddeko ya nnaku 6 ennaku 6 ezo bwe ziggwako oba olina etteekamu visa endala bw'oba togitaddeemu olina kufuluma bw'oba tofulumye visa kitegeeza eweddeko ensi etandise okukubala kweko okugenda mu overstay buli lunaku lw'otasasudde etandise okukubala kitegeeza tewagula visa ekubeezaawo olimu mu nsobi kati etandise okukubala nti buli lunaku lw'ospendinga mu nsi yaabwe olina okulusasulira ekitegeera oyo ye overstay kati kyova olaba nti bw'obuuza abusikondi nsoose kugamba nti tugiteeke side kuba overstay sooke nti bw'ogiyingidde overstay n'etambula ogenda tuuka ekiseera buli woyingira overstay saawa zino kyolina okumanya for example visa ya speed overstay tanyiga gwe wekka ne speed ngayo kampani eyakukolera visa ekosewa buli lwoyingira mu overstay kuba UAE migration gwe tekumanyi but emanyi speed gye yawa visa okitegeera gwe tekumanyi but emanyi ki speed yakuwa visa speed express in case of anything ku visa yo speed yesooka osasulira buli lunaku lwofuna olugwa mu nsobi ne speed eba erufunako nayo eba esalwa kyova olaba tujjumbira nnyo bagamba nti changing visa nga twewalabirwa kampani eno okujjukiza nti muganda wange kola visa change si because eyagala ojjojuwe sente but ekujjukiza yeewala ebizibu byefuna osobola okubeera ng'oli kubyogera nga ne kampani eri safe nawe oli safe butereevu okay ndowooza gwe wenna abadde alina ekibuuzo ekikwatagana ku nsonga za overstay absconding and all staff oba ekibuuzo ekigwa mu kkowa eryo oba oli awo ddiddwamu ajati ekibuuzo kyange ekiringa ekiddirira ebisemba munnayuganda ali out there abasinga obungi ekintu ekisinga otusumbuwa mu nsi eno kyekintu kye bayita location oba endagiriro asobola okuba nga ali eyawulira speed express era nga services aziraba bangi bamunyumiza nti speed express ekola abcd this and this nsaba owemunnayuganda ekifaananyi ekituufu ali e uganda essaawa eno ateekateeka kujja mu UAE naye amawulire gawulira ba fake agent and all staff akoza atya okulaba nga ajja era atuuka mu kifo ekituufu nga tabbiddwa ng'era aleeteddwa speed express from Uganda okutuuka kuwa gy'agenda okukolera oba kusula n'ebirala ebiringa ebyo nsaba omutusigire ekifaananyi ekituufu. Speed express erina branches 3 tulina branch ya Abu Dhabi kuba ya the main branch gyobola asookedde Abu Dhabi ng'omwana yenna ali mu Abu Dhabi ayagala okukola visa change ayagala okugulawo account mu Equity ayagala okulambula n'ayagala okwebuuza osobola okugenda ku Couple Building eyo eriraanye ADCB main office
ku ADCB abamanyi ADCB eyo banka eyina main office zayo mu Abu Dhabi awo wenyine wali building bayita Coupe building yingira mu Coupe building onyige second floor room number eri 204 gwe ali mu Abu Dhabi awo kawogera osanga Speed Express mu Abu Dhabi nawo mwana wangalira e Dubai abali e Dubai fetu kyasinza location enyangu botoka ku Banias teri atamanyi Banias metro station exit 1 bofuluma bote mu exit 1 tunula ku mukono guliko McDonald's nenyo ogenda laba building jibaita Deira Tower building eyo wansi wayo floor ground floor ina carpets so botuukayo bwoti nonya ewali elevators genda ku office ojja kuboziraba nera boyingira munyiga namba 2 ogenda kujja ku 202 wo kamu Dubai ogenda tusanga Speed Express kati ate gwe ali e Uganda genda ku Uganda House of course nasho kizimbe teri hata kimanyi Uganda Uganda House abawangalire Kampala Uganda House botuka ku Uganda House genda ku ground floor genda kulaba lumu eri 16 oba namba 16 ku ground floor ogenda okusanga Speed Express Tours and Travel mbolaba ngebe byonna bikusumbuye but owulira ogamba nze njagala nfune location kanfuna omuntu bwe nebuuzaako andagirira bulungi nga gwe kyetunkulagiridde osigadde ogamba nedda osobola okumpa message ku WhatsApp oba osobola okunkubira direct ningamba Aisha nsaba ondagirire oba Aisha ndi wano wansi ku Banias nonaako nera bwe naba around nja kujja nkunone ogenda kunkubira ku namba y'essimu eri +97 544 967 615 oba zigenda yitawawo wansi osobola okujja n'otwebuuzaako ku nsonga za visa eza air ticket okugulawo account mu Equity hotel booking oyagala gendako mu desert wawo owulira weyagala okulambula Dubai Flame ogiwulira bulizi togimanyi museum ogiwulira togimanyi kiki owulira kyoyagala okulambula wano mu Dubai osobola okunkubirako oba okutukyalira ku ofisi zaffe tukola okuva ku lunaku olw'Monday mpaka olunaku olw'Omukaaga bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya ku bigambo byajatinga bwabyogedde okujjako anyway sina kyenyinza kwogerako enamba z'essimu jazirabaawo ku vidiyo nga zitambula ajatinga tuwumbawumba nina ebibuuzo bibiri byokka nga nze naye ngaera nsuubira nti munauganda ali out there naye bijja kubaako kye bimwongerako singa mba ndi mu overstay naye nga siina busikondi amateeka gansiba oba bwe nsasula overstay eyo nenteekamu visa nsobola osigala nga ndi safe nkiddamu kibuuza singa mba ndi mu overstay obuyinza obeera mu overstay mukama wo gwe badde okolera natakuteeramu abusikondi naye n'ogenda mu overstay kwegamba eggwanga nalibanga likubanja olina fines nenzija nensasula overstay wange ne visa change but before nga sinabisasula bwenzijanga ku Speed Express nga nina fines ezo tugeze za mutwalo amateeka gansiba oba tegansiba nsaba obuliza mu Uganda ku nsonga bojja ku Speed Express Tours and Travel ng'olina overstay za mutwalo Speed teyina right ekwata oba okukubira police titulina wano omuntu ali mu overstay because it's not our job okuba essimu nti tulina client bwati ne bwati ne bwati ali mu overstay no ogwo si mulimu gwaffe Speed Express Tours and Travel tujja kutuuza tukubuulire oyinza kuvootya mu overstay bakola batya fine reduction osaba otya gavumenti ekendeereze kuba nobody out there asobola okuaffordinga omutwalo ng'akusasula fines omutwalo it's too much but tusobola okuyambako okubanga tukugamba nti kola booti ne booti ne booti gavumenti ejja kuyambako okubanga ekusalira ku ssente osobola okusasula ssente bweziti osigale nga oli mu UAE kuba ekyatuteesawo Speed Express Tours and Travel kuyamba bannayuganda kuyamba munnayuganda eziba zitwettanidde okujja otwebuuzaako because not only Speed Express is only for Ugandans, we have also someone here is working with us but is from Rwanda, we have someone here, she's from India, so we have a lot of nationality, so you can come for any help. People out there, they think that Speed Express is only for Ugandans. Anyway. But let me tell you, my dear brothers and sisters, for all nationalities, if you're from Rwanda, Kenya, Tanzania,
Tanzania, Ghana, or nationality, we are here and you can come for the help. We are located at Deira Tower, 2nd floor, room number 202, opposite Bania Square, Metro Station, Exit 1. Kali katunywa ku lwendo lw'amazzi nate tulabe nga tuwumbawumba ensonga eno mu dakiika ng'emu bbiri. Ajati nkomyewo gy'oli nga tuvudde mulango abakamaffe nga tuwumbawumba ensonga eno nkusaba ofune engeri gy'owumbira munnayuganda ku nsonga gye tubadde twogerako generally ya visa empya and all staff, then amawulire amalala bwe ganaaba gazze oba nga details zizze ku nsonga ya visa eyo nsuubira era ndowooza ojja tuyita twongere okutangaaza eggwanga mu bigambo nga 4-5 nsaba owumbawumba ensonga eyo eri munnayuganda tulaba. So baganda bange abali mu Dubai oba abali outside Dubai mu nsi zonna, just know right now tetukyalina nnaku 9, tuyina ennaku 6 n'ennaku 3. Ekintu kino kitambudde nnyo mu mbeera embi, like abannayuganda tukinyonyodde nnyo bulala. Ekintu kino tekirina muntu nsi gye kyabodde, tekiri ku ffe bannayuganda ffekka, kiri ku buli nationality. Nga bajjewo ennaku 9 ne bateekawo ennaku 6, kitegeeza batusazeeko ennaku 3 malamba ne visa bagitegeezezza bw'ogitunuulira nnyo ku price teyakyuseemu naye ennaku bazisaze. So bw'owulira amawulire oli akugamba nti visa y'e Dubai ne Dubai balanze bwe bati state ezalanze ziri 2 zokka. Neera wenna ali eyo nkusaba nga ekintu kirinaako mawulire tokitambuza, kireke nga bw'okiraba mpaka ng'ofunye information ekikwatako kitambuliza abantu, kuba abantu bangi tukikoleramu ensobi, abantu ne tubagamba amawulire ate bambe ne bagatwalanga matuufu, abaana ne bamala nga batomedde olw'okuba ffe tulina bye twali tuyisaawo. Bw'oba oyagala amawulire ago jangu wano ku Speed Express Tours and Travel, bambi weetuli oba weereza tukola okuva ku Monday mpaka olunaku olw'omukaaga ne Sunday abamu tubaawo, jangu twebuuzeeko kyonna ky'owulira ky'oyagala okumanya, tugenda kuyambako okubanga tukwanguyeza. Kwegamba mfewongo omutima gukufu oteredde omutima okusinga pressure ejja kukubira bwereere ku nsonga za visa, kuba abamu abangi bambi babadde sente bategesa za myezi 3 ate bagenza owulira ate myezi 2 kati ate oli ajja kugamba leeta nkukolera emyezi 3 agambe yongerako sente ate akubbe ozirike butereevu. So ekintu kino tekiri ku mmwe mwekka bannayuganda but kyatutte all nationalities ffenna kitutwalira wamu. Tweyanziza nnyo tweyanzige Hajati nga tuwunzika nate era kanziremu okwebaza bakama baffe basponsa ba programu eno. Njagala okusookera ddala okwebaza Speed Express Tours and Travel okubeera nga basaale abasponsalinga programu eno, nenebaza Brewster Coffee Obsessions. Nawe wenna ayagala okubeera nga otereza ka skin oyina anything concerning skin stuff, Nyondo Gleam, enamba zijja kuba ziyitawo ku screen yaffe, tukubireko tumessagingeko tu whatsappinge, tujja kuba tukutuusaako services zonna ze weetaaga. Nsigadde ndi Medi chap. Speed Express Tours and Travel etegeeza kuwina eyeetaaga visa, air ticket, hotel booking, tours, desert safari, airport picking oba oyagala kwefunira account mu Equity Bank. Mwana wa taata teweekooya, tukyaleko ku yafesi zaffe zino wammanga e Dubai ku Deira Tower ku mwaliriro gw'okubiri office number 202 mu maaso ga Bania Square, oba mu Abu Dhabi ku Electra Street ku building ku mwaliriro gw'okubiri office number 204 okuliraana ADCB Bank Headquarters. Ate Uganda tusangibwa ku Uganda House ku ground floor shop number 16 okuliraana Dahabshire ku Kampala Road. Speed Express Tours and Travel, dream, explore and discover.